Right, abalaba ETV Uganda tuli live Kololo airstrip omukulembeze w'eggwanga wagenda okubanga asisinkana abavubuka. Abavubuka bano kyasinga okubaagaza kwe kuba nti buli muvubuka agezaako okuwaayo ebirowoozo bye. Nga bw'olaba abavubuka bangi buli side, abamu batudde, abamu bali eri mu butebe batudde. Tugenda kubanga tukutuusaako ebiriwo kati. Omukulembeze w'eggwanga ye tanaba kutuuka naye nga ffe twatuuse dda okuba nti tukuwa buli kimu ekiriwo. Tuli wano Kololo airstrip era nga tugenda kuba tukutuusaako bigenda mu maaso. Abavubuka bagenda kubanga bakwasa bawaayo proposals zaabwe. Mu kuwaayo proposals zaabwe ekigambibwa nti bagenda kubanga babeera funded. Okitegera bagenda kuziscreeninga balondemu ezo ezisinga okubanga ze zirimu ebiyinza okutwala abavubuka mu maaso, babawe obuyambi basobole okubanga beekulaakulanya nga beetwala mu maaso. Ward XP representing ETV Uganda. Thank you so much for watching. Mwebale nnyo. All right, sound kweli? All right, ETV Uganda tuli wano Kololo. Era olaba akavuyo ku by'emmere kali wano nga bw'olaba buli omu yazze yagala kulya mmere. Line yiyo mpanvu nnyo, abantu balwanagana, abamu babagoba nenga okwesindika kwa maanyi simanyi oba abamu banaalya n'okulya. Nenga ffe wetuli okubanga tukutuusaako buli kimu ekyo kyennyini kye weetaaga okumanya. ETV Uganda kwe tuli tugezaako okutuusaako ebigenda mu maaso e Kololo. All right, ETV Uganda kyolaba kyekyo. Akavuyo kangi wano ku mmere tetumanyi oba abantu banaagirya. Naye ng'ebiriwo byebyo. ETV Uganda tugezaako okutuusa mu maaso. Ssebo gyebaleko. Jangu wano mu maaso. Ogamba otya? Kale. Nawe ogamba otya? Kirwaki oli wano? Ndi mwoyo gwa ggwanga naawe kiraba bulabi naawe. Ndi mwoyo gwa ggwanga naye ndaba ggwanga lyabe balinga baagalo. Tebatuwa mmere. Batuwe emmere. Tolidde. Ndi mwoyo gwa ggwanga. Gabe batuwe mmere. Sanze waggale walikoze otya? Kangende mulayini naawe. All right, embeera bwetyo bweri wano e Kololo ku kisaawe. Ogamba otya ssebo? I'm all right. I'm all right, my dear. How is it? I can see the population so much. Okay. Where have you come from? I came from Soroti. Soroti? Yeah. Why are you here? I'm here to celebrate, as they called me. Yeah. Okay. Yeah. What are you celebrating? Do you know why you are celebrating? I do know. Yeah, I'm celebrating for His Excellency. Yoweri Kaguta Museveni. His Excellency, your president. Yeah. You support him? I do support him. That's why I'm here. Okay. Yeah. All right, embeera bwetyo bwe. Ogamba otya muzeyi? Bakaleko olabwo maliwa amawulire kwa bakasakawe emesi ya majeja abantu. Maze temulidde. Tona amawulire amakuba kwa baana bato. Lwaki bakwa baana. Emesi ya maje bapumani. All right, embeera bwetyo bweri abantu baagala kulya mmere lwaki baba mmere byebyo bigenda mu maaso. Mwebale nnyo okwekumira ku mukutu. All right. All right. Batugambye tuje n'obuveera kyokka emmere teriiwo watuwe emmere bagala kitwala naffe tulye abaserikale tebanarya balina
Live ETV Uganda tuli wano Kololo airstrip era ng'embeera nga bwe mugiraba abantu bali mugezaako kufuna mmere abawubba security be bakuliddemu enteekateeka z'ebyokwerinda n'okulaba nga buli kimu kigenda bulungi. Omukulu ogamba oti yes muganda wange amanya Nsubuga Ahmed the champion of Uganda mwogezi w'ababba musazi bonna mu Uganda ng'ava mu kibiina kyaffe ekyawubba security. Leero muli kuki wano? Olwaleero era nga bomanyi nti ffe ba professional mu nsonga z'okubanga tukumaakuma abantu mu bintu nga bino eby'emirembe ebiteetaagisa mmundu ebyamirembe ng'abantu baze kucakala naye ng'ate tulina bakwasaganya okulaba nga tubategeka bulungi. Y'ensonga lwaki wubba security engeri ekitongole kikyasinze ekiri ku top okubanga kisobola okuorganizinga abantu mu mbeera ng'eno. Ffe tuli ku mukolo guno ogw'okukyazizaako president wano Kololo agenda okujja nga asisinkane abantu be bonna abawansi okulaba nga bamukwasa ebirowoozo byabwe era gwe tulindiridde bano. Naye kati sofe essaawa eno nga bwolaba ekiri awo bali mu kufuna mmere era nga wubba security omulimu gwaffe kulaba nga tubategeka bulungi nga tubakwasaganya. Tetwagala alwana, tetwagala akuba muntu, tetwagala yiikiriza munne, wabula buli omu alina okuva wano nga kyazze okusuubira okufuna wano akifunye bulungi. Abantu amu banaafuna ku mmere. Emmere yo abatesitesi emmere weeri naye nga bomanyi nti era abantu tebabulamu kalika ekiri awali emmere embeera ndowooza ogimanyi kati embeera gy'olabaawo naye nga abaana ba wubba weebali era kyova olaba layini eno weeri luli layini tebaddeewo buli omu abadde afuna bufunyi kyayagala naye nga tumaze obbateeka mu layini buli muntu alina okubeera mu layini osobola okufuna kyayagala. Omukulu ogamba otya taata? Yeni muganda wange bigenda bitya? si bibi nnyo Mwebale kukola tugezaako tukola n'amaanyi. Lunaku olusanze otya luno abantu nga bangi tubamanyidde mu bivulu bino ebya bulijjo ne kati wano waliwo emitwalo n'emitwalo gy'abantu. Olunaku silusanze bubi ate nga omanyi nti nga wubba security ffe tuli okozesa maanyi gaffe tetukozesa mmundu tetukozesa mpingu tukozesa maanyi gaffe na mibiri gyaffe era ekirungi ekiriwo nti abantu bonna kasabala kubba security mu kitundu bakkakkana nga bwolaba abantu bangi nnyo basimbye layini bagala kufuna mmere tubataja tunatuuka wano
Police abadde lemereddwa ng'abantu bagiyiikidde naye bwe tuzze kuba security bwe tuse wano etuzze embeera mu nteeko era abakakkanye buli bwafuna pulete ya mmere nga dawada atudde ng'atuula. Alaba ETV Uganda tukyagenda mu maaso n'okutuusaako ebiri wano e Kololo abavubuka we bakuŋŋaanidde okulaba nga bakwasa pulezidenti ebirowoozo byabwe. ETV Uganda Wadde XP gemanya mbagala nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Alright, mbeera bwetyo bweri naye mbeera bwetyo bweri. Okay. Where ya WhatsApp obe? Sound kweli? Alright. Alaba ETV Uganda Uganda bangi abakuŋŋaanidde wano ku kisaawe e Kololo. Era balaba abasinga bali mu kulya. Naye waliwo bangi wano katugezeko okwogerako nabo wano tulabe ekigenda mu maaso. Omukulu ogamba otya? Kyangambe mmere temulimva bantuwadde ku nva. Mwayizo yagala ssebo. Oba bijanjaalo n'ennyama kyandibadde kyakabi nnyo. Ennyama yo temuli. Ennyama temuli wadde supu. Ogamba tosanyuse. Sinaba kusanyuka. Ogamba otya? Batuyise wano okujja wano ate emmere ya kiwooko. Naye simanyi lwaki tuli wano. Dewa. Nze mvude gundi Makindye. Nze bakuba akalango ne bagamba ebyokunywa n'ebyokulya gyebiri. Naye kati nawe muzeeyi kyakoze. Asigamba bosi kye kiriwo naye. Emmere ofunye buzibu kyani. Naye temuli nnyama ate n'ebyokunywa mwana kawaani okitegeera. Tuvudde kawempe ffe tulya kikomando deire mwana kyokka ate tutuuse okulya kamere akaddala batubeereramu mwana okitegeera. Bagala ki batugambe nti naye abagala ndaga muntu temuli nnyama ate tewali byakunywa. Mwatu wa kondomu z'ekyalo temwataalo 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 Kiriya nnyo. Emmere ofunye. Nfunye naye mwana era ebadde y'amaanyi ebintu obimanyi bagaba butono ate ogumya n'ekibooko migo 2 ng'ofuna emmere. Towakana. Tobaabe badduka emisinde bibeera abo byabbanga bava eri. Tekuliva ekisooka batulisiza omuceere omukalu. Tekuli byakunywa ate gwa amaanyi byebiki bino. Okyasanga ebyokunywa ewaka. Anti wali ku kapande bataddeko free drinks and eats kitegeeza byonna binakuba byo. Ennyama bagitaddewa simanyi balina zibuki eyo. Wamagwe soko balage soko kwata n'emmere eno. Ogamba otya? Bano abasajja beetaaga kukuba mwana. Otegeera ente 10 bazitaddewa. Ebyokunywa babitaddewa. Oba otegeera bano abasajja mwana laba supu temuli supu. Emmere badde etuga nnyo. Ababanda ba Bobi Wine tetumutegeera mwana omusajja naye tulina okwebereramu. Omuceere tetugulabako bagwalazeewa. Tukuba naye bukamera olinga amasimu gako.
Se umanja kwagala mu. Don't quarter now. Yeah.